ffe Bayibuli gye tugoberera kyeve tugamba mu kitabo kya Matayo essula y'omukaaga olunyiriri olwa 33 nti tusooke tunoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu ebisigadde biritwongerwako. Matayo essula ya mukaaga olunyiriri olwa 33 sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ebisigadde bigenda kwongerwako. Seek the kingdom of God first and his righteousness, the rest shall be added unto you. Obugagga nyongeza. Abantu balina sente nyingi nga tebalina bugagga. Kikola amakulu gyoli. Abantu balina sente nyingi nga tebalina bugagga. Kyova olaba nti naawe kennyini abula okulya. Obadde omulaba ng'omugagga naye n'akaanako nako akasaddaaka. Omulaba ng'omugagga naye ne maama we yennyini amusaddaaka. Talibeera contented. Alina ebintu bingi naye bitaliwera. Kubanga munda mu ye obwakabaka bwa Katonda tebuliimu. Munda mu ye obutuukirivu tebuliimu. Era abantu bangi beemulugunya eyo nga bagane bannaye. Gundi nga mugagga naye nga takkuta. Nako n'abagobako abantu nako bakaveeko. Ne kali nako n'akatwala. Ate matu obuntu bw'atwala si bubwe. Bwoba toyina bwakabaka bwa Katonda, sitani ayagala akuzimbiremu obwakabaka bwe. Nkiddamu, bwoba toyina bwakabaka bwa Katonda, sitani aba ayagala akuzimbiremu obwakabaka bwe.